okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Kulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo enkya y'olunaku luno olwaleero omwagalwa omuwuliriza era omulabi wa 3ABN TV. Wasuze otya? Twebaza Mukama kubanga atukuumye okuyita mu kiro n'abukeesa nate nga tukyasa omuka ogw'obulamu. Erinnya lye lyebazibwe, erinnya lye liweebwe ekitiibwa kubanga asaanidde. Ye yakola eggulu n'ensi yatubeezaawo mu ye tuba balamu, tutambula, tulya, tunywa, twebaka era ne tuzuukuka kubanga obuyinza n'ekitiibwa n'ettendo bibye emirembe n'emirembe. Nkwanirizaako nnyo mu puroguramu eno ensulo ey'enkya. We tusena era we tunywa amazzi agakulukuta, amazzi amalamu nga kye kigambo kya Katonda ekijja gy'oli, ekijja gye ndi mu bulamu bwaffe buli lunaku kubanga yo ebeerako buli lunaku ku makya wano ku 3ABN TV. Nsaba Mukama akuwe omukisa. Akubuzaako enkya y'olunaku olwaleero si mulala enze Kisomba Wilberforce. Mukama waffe yeebazibwe kubanga akukuumye era akuteeseteese bulungi nnyo n'osobola okuba nti nookeredde ku eno 3ABN. Nja kusaba obeeko omulala gw'otegeeza asobole okuba nti naye atwegattako mu ssaawa eno tusobole okuyiga ekigambo kya Katonda. Jjukira nti ennaku zino zonna tuli mu kutunuulira ekitabo kya kubikkulirwa, tuyiga kubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Emikisa Mukama Katonda gye yasuubiza mu kitabo kino ekyakubikkulirwa nti alina omukisa asoma era alina omukisa oyo awulira n'akwata ebigambo byonna ebiwandiikiddwa mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Ekyo olunyiriri olutusoma mu kitabo kyakubikkulirwa essula esooka olunyiriri olwokusatu. Ensonga lwaki tututa omutawaana okuba nti tuyiga ekitabo kyakubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri, nga buli lunyiriri lwe tuyiga, buli kigambo kye tusoma tukikwata kubanga bwe tukikwata asuubiza omukisa gye tuli. Bwe tutakikwata omukisa guba gutuyiseeko. Naye kansuubire nti nno omukisa guno nze naawe tujja gwetwalira nga nsonga nkulu nnyo mu bulamu bwaffe tusobole okubeera nti nno tetugusubwa. Nolwaliro tugenda kweyongerayo mu kyokuyiga kyaffe nga tweyongera okwetegereza kubikkulirwa essuula ey'ekkumi. Omutwe gwaffe ogw'olunaku olwaleero gugamba nti okusaba okuweebwa omusana ekitundu ekisooka. Kubikkulirwa essuula 10 olunyiriri olw'omwenda. Naye nga tunnasoma asooke tusabe. Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo kyo. Tusaba ekisa kyo n'okwagala kubeere wamu naffe tusobole okubeera nti nno tutambula nga bw'oyagala. Tukusaba nga kaakano tuyiga ekigambo kyo tuweebwe omukisa. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mu kitabo kyakubikkulirwa essuula 10 olunyiriri olw'omwenda. Mukwano gwange tukyeyongerayo n'ebyokuyiga bino ebikulu ennyo. Kubikkulirwa lunyiriri ku lunyiriri. Kubikkulirwa essuula 10 olunyiriri olw'omwenda Bayibuli egamba nti neŋŋenda eri malayika nga mugamba okumpa akatabo. N'aŋŋamba nti twala okamire era kanaakaaya olubuto lwo, naye mu kamwako kanaaba kawoomerevu ng'omubisi gw'enjuki. Lwe lunyiriri lwaffe olwo. Ti Yokaana jo twalabye nga eddoboozi lyava mu ggulu ne limugamba genda ojja akatabo mu mukono gwa malayika. Naye mu nnyiriri olw'omwenda tugenda tunuunaku olwaleero agenze eri malayika ono n'amusaba okutwala akatabo. N'amugamba katwale naye kanaakaaya olubuto lwo, naye mu kamwa kajja kubeera kawoomerevu
ng'omubisi gw'enjuki. Ekyo kye tugenda okutunuulirako olunaku olwaleero, okusaba okuweebwa omusana, ekitundu ekisooka. N'olunaku olw'enkya tujja tunuulira ekitundu ekyokubiri. Nga bwe twayize olunaku olw'ejjo nti no ebyawandiikibwa byatuweebwa lwa kutuyigiriza. Naye olunaku olwaleero twagala kutunuulira okusaba kuno eno, kubanga Bayibuli bwe tusoma mu kitabo kya Matayo, tulabe wano mu Yokaana, manya mu kubikulirwa nga Yokaana asaba akatabo, malayika n'amugamba twala. Lwaki kiri bwe kityo? Kuba Katonda bw'atyo yasuubiza. Katonda waffe Katonda wa kwagala, era kyasuubiza, buli kyasuubiza akituukiriza ng'era bw'ayogedde. Mu kitabo kya Matayo essula 7 olunyiriri olw'omusanvu, Bayibuli egamba nti musabe muliweebwa, munoonye muliraba, mweyanjule muligulibwawo. Katonda talimma, tasobola kumma kutegeera bigambo bya bunnabbi bw'obanga osabye. Bw'obanga osaba Katonda ng'oyagala kutegeera kigambo ki, omukisa gukuguliddwawo kuba yasuubiza nti musabe mulikola ki? Muliweebwa. Katonda tasobola kukumma mukisa gwa kutegeera kigambo kye. N'olwekyo mukwano gwange kitwale nga nsonga nkulu okuba nti nno osaba. Ensonga lwaki tofuna oba toyina? Lwakuba tosaba. Ebigambo ebyo bizibuuze sobola bitegeera. Ensonga lwaki kiri bwe kityo? Lwakuba nti nno tosaba. Naye kasi osaba Mukama, togamba Mukama saba kutegeera bigambo bino, kankukakasi ojja kubitegeera. Eri omutima omwanjulukufu ogwagala okuyiga n'okutegeera ekigambo kya Katonda asuubiza. Era nga bwe gwali eri Yokaana nti bwe yagendayo okasaba bw'ati, yamugamba twala. Bikolwa by'Abatume essula 17 olunyiriri olw'11. Ebikolwa by'Abatume essula 17 olunyiriri, tugenda kusoma lwa 11. Bikolwa by'Abatume omulabi waffe essula 17 olunyiriri olw'11. Bayibuli egamba nti naye bano baali balungi okusinga ab'e Sesalonika, kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo, buli lunaku nga banoonyanga mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Wano Pawulo ali mu kuwa alipoota ekwata ku bantu b'e Bereya. Agambe nti naye bano baali balungi nnyo okusinga ab'e Sesalonika, kubanga baayaniriza ekigambo n'omutima omwangu ennyo, era buli lunaku baanoonyanga mu byawandiikibwa obanga ebyo bwe biri bwe bityo. Tebakomanga kuwulira buwulizi Pawulo byayogedde, nabo baatwalanga omutawaana okunoonya nti ddala byayogedde byatuyigiriza mu byawandiikibwa bwe bityo bwe biri. Balina okuyaayaana. Ekyo naffe kijja gye tuli. Tulina okuyaayaana, tulina okusaba okuweebwa omusana, tusobole okutegeera n'okubikulirwa ekigambo kya Katonda. Ogwo mutawaana munene nnyo erinze n'eriggwe. Era tulina okwegomba n'okuyaayaanira ekirabo kye kimu ab'e Bereya bano kye baalina, era n'omukisa Katonda gwasuubiza, kuba bwe yatuuka bw'ati Yokaana, Mukama yamugamba twala. Naye singa naffe bwetyo twe tuli, tujja kuweebwa omukisa. Si b'e Bereya bokka, naye ne bannabbi abalala. Oyinza okugamba bano lwakuba baali bannabbi, nedda. Okuyaayaana omukisa Mukama gwakuwadde era gwampadde gwe gumu n'ogwo nawe gwe baali balina kutegeera Katonda. Ezeekeri naye yali musajja eyayaayaanira era yayagala okubeera nti nno
amanya era atambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Mu Ezekieri essula 3 olunyiriri olusooka, era kusoma Ezekieri essula 3 olusooka, olwokusatu n'olw'ekkumi olw'obudde. Ezekieri essula esooka olunyiriri olusooka agamba, awo n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu lya ekyo ky'osanga, lya omuzingo guno ogende ogambe ennyumba ya Isirayiri. Naye Ezekieri wano agambibwa okulya nga Yokaana yagambibwa nti no katwale kalye, bw'onaakalya kanaakaayira mu lubuto lwo naye kajja kuba kawoomerevu nnyo ng'omubisi gw'enjuki mu kamwako. Okulya kuno si kukwata mpapula n'ozigaaya nti awo oba oli mu kulya, nedda. Naye Bayibuli netuyigiriza nti nno okulya kitegeeza kusoma, kuba Mukama agambye Ezekieri lya omuzingo, mu bufunze soma omuzingo gwekenneenye, bw'onaamala ogende obagambe by'okoze eki, by'olidde, by'osomye, genda obagambe. Olunyiriri olwokusatu n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu liisa olubuto lwo ojjuze ebyenda byo omuzingo guno gwe nkuwa, kale n'engulya ne guba mu kamwa kange ng'omubisi gw'enjuki n'okuwoomerera. Bwe kityo ekigambo kya Katonda bwe kibeera nti bwe tukirya, bwe tukisoma, bubaka bulungi, bubaka bwa ssuubi, bubaka bwa ssanyu. Ezekieri bw'atyo bwe yagambye. Olunyiriri olw'ekkumi Bayibuli egamba nti Ezekieri ndi mu Ezekieri 3 olunyiriri olw'ekkumi agamba, era nate n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu ebigambo byange byonna bye ndi kubuulira bikkirize mu mutima gwo, owulire n'amatu go. Mu bufunze okulya kuno tokoma kusoma busomi naye okubikkiriza mu mutima gwo. Yokaana gwe mutawana gwe yali aweereddwa nti no katwale okalye, kajja kuba kawoomerevu mu kamwako naye kajja kuba kakaawu mu lubuto lwo. Okulya kuno kitegeeza okubisoma, okubiwulira n'obikkiriza mu mutima gwo ebigambo bya Katonda. Yeremiya essula 15 olunyiriri olw'e16 mukwano gwange, muganda wange twagamba nti Bayibuli yennyonnyola yokka, ekyawandiikibwa kinnyonnyola kyawandiikibwa. N'olwekyo bwe tusoma okulya akatabo mu kitabo ekya Kubikulu essula y'e10 nga bwe tusomye, okunnyonnyoka okulya akatabo kye kitegeeza byawandiikibwa era bibitunnyonnyola. Era tulabe nti mu Ezekieri Bayibuli etulaga nti okulya akatabo, okulya omuzingo kitegeeza okusoma ekigambo kya Katonda, si kukisoma busomi naye by'osomye n'obikkiriza ne bifuuka ekitundu ku bulamu bwo n'obeera obuwulize eri Katonda. Awo ojja okufuna obuwoomerevu, awo bw'oli mu kulya bw'osoma n'obikkiriza. Yeremiya 15 olunyiriri olw'e16 agamba atya? 15:16 Yeremiya, Bayibuli egamba nti ebigambo byo byalabika n'embirya, n'ebigambo byo byali gye ndi ssanyu n'okusanyuka kw'omutima gwange, kubanga ntuumiddwa erinnya lyo. Yeremiya agamba nti ebigambo byo byalabika gye ndi n'embirya era ne bifuuka essanyu mu mutima gwange, nti eri omuntu ayaniriza ekigambo kya Katonda n'omutima omwangu ng'ab'Ebbereya, omuntu asoma mu kigambo kya Katonda n'akikkiriza, nga biba bigambo bya ssanyu. Era oyo agamba n'asekerera abasoma Bayibuli nsimanya biki. Ekigambo kigamba gezaako.
sina mutima gutali mwanjirukufu naye n'omutima omwanjirukufu ojja kuloza ku buwoomi kuba Bayibuli egambe kiwoomerevu n'okusinga omubisi gw'enjuki. Kati Yeremiya yagambye nti no lyali ssanyu kyalabika gye ndi n'enkirya ne liba essanyu. Ekibuuzo ekijja gy'oli kibuuza ekigambo kya Katonda bwe kizze gy'oli okiridde oba tokiridde okirесaawo bulesi nga bw'oli mu kuwulira awamu ng'olina Bayibuli. Abantu abasinga kuba kati Bayibuli kumbi buli nnyumba abantu baba ne Bayibuli n'oba togiyina osobola ogifuna ne bwe bakusimuyo n'oba wa osobola okugifuna. Naye Bayibuli kye kitabo ekikyasinze okubeera ekyetunzi, best selling book, ekitegeeza nti abantu abasinga baba balina Bayibuli. Oluusi wamuweza osanga mu nnyumba mulimu Bayibuli 3, Bayibuli 4. Naye ekigambo ekyo ekya Katonda ky'olina mu nnyumba yo okirya. Yeremiya akwadde okusomooza, atwadde okusomooza agambe nti no ekigambo ekyo kyalabika gye ndi n'enkirya ne kifuuka essanyu mu mutima gwange. Oyinza okuba nga ensonga lwaki tonnaba kufuna ssanyu eryo, tonnaba kitwalanga mutawaana kuyaayaanira kyo. Ensonga lwaki abasinga ku ffe tulaba nga obunnabbi buzibu bwa kutegeera, kubanga tetunaba kutwala mutawaana kubulya, kubusoma. Eno yandibadde essaala yo era yerina okuba essaala yange buli lunaku. Yesu yagamba tusabenga bwe tuti. Abayigiriza bwe bambuuza nti banaye tusabe tutya, tuyigirize okusaba. N'agamba musabe bwe muti. Njagala nsome olunyiriri lumu mu ssaala ya Mukama waffe mu kitabo kya Matayo essula 6 olunyiriri 11. Matayo essula 6 olunyiriri ngenda nsoma lwa 11. Bayibuli egamba nti otuwe leero emmere yaffe eya leero. Otuwe leero emmere yaffe eya leero. Give us today our daily bread. Emmere gy'ayogerako wano esukka obususi ku lumonde ne muwogo by'ogenda okulya, naye esonga ku kigambo kya Katonda. Kuba tulabye eri Yokaana nga malayika amugamba nti kitwala okirye. Emmere yo eya buli lunaku ey'olunaku Katonda gy'asuubiza kuliko n'ekigambo kye gwe okukirya. Waliwo ekigambo Katonda kyayagala oyige, kyayagala omanye buli lunaku bw'oba onaamanya ki ky'olina okukola ng'Omukristaayo. Ensonga lwaki nti essaala yo bw'ebeera nti no otuwe leero emmere yaffe eya leero. Essaala eyo etwayiramu n'okuyiga ekigambo kya Katonda kuba Yesu Kristo yakemebwa Setaani mu kitabo kya Matayo essula 4 n'amugamba nti no fuula ejjinja lino emmere. Yesu yamugamba omuntu taabenga mulamu lwaki lwa mmere yokka naye wa buli kigambo ekiva gy'oli. Kati bw'agamba nti otuwe leero emmere yaffe eya leero, kitegeeza nti no tayogera ku mmere eno eya muwogo gy'olya yokka, naye asingawo nnyo n'akutunuza ku kigambo kya Katonda, kubanga ne bw'oba toyina mmere osobola okubeera omulamu. Yesu yagamba nti omuntu taabenga mulamu lwa mmere yokka, naye omuntu ajja kubanga mulamu lwa buli kigambo ekiva eri Katonda. Osobola okuba nga olya muwogo buli lunaku, naye obanga tosoma kigambo kya Katonda buli lunaku oli mufu newankubadde otambula. Ekyo Bayibuli kyetegeeza. Nolwekyo essaala yange era essaala yo kebeere nti Mukama otuwenga leero emmere yaffe eya leero. Mu kitabo kya Yokaana essula 4 olunyiriri lwa 34. Yokaana essula 4 genda kusoma olunyiriri olwa 34. Tuli mu kwetegereza olunyiriri olwo olwakubikulirwa
essula 10 onyolo omwenda Yokaana wagambiddwa nti twala akatabo katwale ne tutwala katwale naye kalye bona akalya kana akaye olubuto lwo naye kajja kuba kawoomerevu mu kamwako. Tuli mu kwongera okwetegereza akatabo ako naffe engeri gye kayinza okubeera ak'omukisa gye tuli. Yokaana essula 4 olunyolo lwa 3-4. Bayibuli egamba Yesu n'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukolanga eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Yabagamba bamugayise butonda n'agamba nina ekyokulya kyendya. Agamba yiki kyekyo n'agamba ekyokulya kyange kwe kukola oyo eyantuma by'ayagala n'okutuukiriza omulimu gwe. Okulya okusinziira ku bye tusomye kisukka n'okusoma obusomi n'obuyiga naye kuliko n'omutawaana gw'okukola Katonda waffe by'ayagala. Awo oba oli mu kulya okulya mu Luganda bagamba nti oba balina olugero olugamba nti no sirya ayolesa mubiri era nga kituufu bwe kiri. Omuntu bw'aba nga talya omulabira ku mubiri n'ogamba omuntu oyo talya. Omubiri gutandika okuggwaawo, omubiri gutandika okwerya, gutandika okwesaanyaawo n'osanga amagumba gali kungulu, n'osanga nga ayina ebirungo ebiriisa omubiri gwe bikola ki bye bitayina. Okulya bwe tuba nga tuli ekigambo kya Katonda kijja kweyoleka ne mu biki bye tukola. Kiragira ddala oba tusinza Katonda oba tetumusinza, oba tumwagala oba tetumwagala. Naye Yesu agambye okulya nze kyendya. N'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma by'ayagala. Nga kyakulya kya muwendo. Nange njayaanira okubeera nga nange kyekyokulya kyange okola Katonda waffe ow'omugulu by'ayagala. Nga kyakulya kirungi, nga dessert nnungi omuntu gye yandiridde mu lunaku. Simanyi gwe kimmere ki gye weegomba ennyo oba emmere yo ekusingira your favorite. Abamu ayinza oba lumonde, abamu muwogo, abamu ttooke, abamu muceere. Naye nga kyandisinzeewo nnyo eri obulamu bwo n'obwange singa tututte okukola Katonda waffe ow'omugulu by'ayagala nga kyekyokulya kyaffe. Kwe kuyaayaana kwo, kwe kuyaayaana kwange. Kansubire naawe kwe kuyaayaana kwo. Mukama akuwe omukisa ng'otwala akatabo, otwala ekigambo kya Katonda okukirya ng'okisoma okikkirize ate okole nga bwe kigamba. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza olw'enkyene ennungi kubanga otuyigiriza mu kigambo kyo nti okuyaayaana kwaffe kulina kubeera kusoma kigambo kyo, kukiyiga, kukigondera n'okukikola. Tusobole okubeera n'obulamu mu bulamu bwaffe. Tuleme kubeera bafu newankubadde nga tutambula. Ne tusaba ekisa kyo n'okwagala kwo kyeyongere okutukulembera ne mu lunaku olwaleero mu mirimu gyonna gye tugenda okukola. Tusaba otusobozesa okubeera abawulize mu nsonga zonna. Tusobole okutwala ekigambo kyo nga nsonga nkulu bulijjo na bulijjo, buli lunaku okukiyiganga. Ate Mukama tusaba omukisa gwe gweyongere okubeera na buli ssekinnoomu abasumbuyizibwa abatawaanyizibwa mu nsonga eno n'eri obakwatireko. Abalwadde obajjanjabe, abafiiriddwa obakubagize, abayita mu mbeera ezitali zimu Mukama obasobozese okuziwangula. Ffenna tukumbwe wansi w'ekisa kyo n'okwagala kuteekateeka obulamu bwaffe olw'okujjako omulundi ogwokubiri. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi
Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.